ensibuko y'okusaddaaka wano mu Uganda esibukira wano mu Mabira. Buli luguudo olufuluma Kampala luliko geeti ya sitaani, kubanga Mabira abaserebu basinga basaddaakirawo abantu. Mu River Nile mulimu omusoto munene. Omu yakola ekivulu ekisooka, bwe yakola ekivulu ng'ayisa abantu, emizimu ne gigaana kubanga yali tatuukiriza saddaaka. Waliwo esaala zimu zaddizibwamu dda. Ebisajja ebyo birina amaanyi agakwata bamalayika. Malayika wo ali mu kulwana, bamalayika bo nga balwanagana n'agasajja gano kutuukiriza ebintu byo bijje wano ku nsi. Okitegeera? Ndowooza ntegedde. Kakati twadde awo n'aŋŋamba kati ngenda kulaga ensi gye bayita ya sitaani oba abantu abatambulira mu ki mu sitaani. Era n'aŋŋamba ngenda kuleetera ekibuga kyo kirabe, ekibuga Kampala. Ekibuga tumaze kuva mu nsi eri ya Sara gye tubaddemu ne kugenda somewhere ne baleeta ekitimbe kinene kigagadde ne baleeta ekibuga Kampala. Ne bandaga nti buli kibuga Kampala, buli geeti efuluma mu kibuga Kampala waliwo amasitaani, waliwo geeti ya sitaani. Buli luguudo olufuluma Kampala, buli luguudo olufuluma Kampala luliko geeti ya sitaani. Era motoka yonna efulumye Kampala ng'egenda kufuna accident, assignment efunika wano ku geeti nga sitaani awo anti naye sitaani alina protocol. Lwaki enguudo zaffe kuliko geeti za sitaani? Kubanga nga we twagambye wali Magombe gali ku nsi, Bwakabaka bwa sitaani buli ku nsi wano. Bakugamba nti buli luguudo liko geeti ya sitaani. Kati ne bandaga olwo basoose kundaga ekyo, ne bandaga ekkubo lifuluma Kampala liriko ki geeti ya sitaani. Kati muntu yenna wabanga balina communication y'okola accident ne agent wa sitaani, kubanga wali oba obiraba live, waliwo emotoka ezaagwa wano nga bagenda kulamaga balamazi na migongo. Ojjukira ezo motoka byonna babindaga. Ngeri sitaani ye aba si byagamba nti wali bwe bagwiridde obadde musamba, nedda lukwe lubalwa balina connection, balina communication. Okitegeera, ensi ya sitaani ina communication. Etegeera kati nga bagamba ssaawa zino bamu bagenda kufiira mu Mabira oba bamu bagenda kufiira Masaka Road. Okitegeera nga bafulumye Kampala. Kiri kintu baba bamaze dda kyambaza motoka ne driver wakyo. Okitegeera, naye ekitaasa mu motoka omwo singa mubaamu omulokole nga musabi, kale tugambe omuntu omusabi nga Katonda saala ze ziri eri, for example, ze zitera kutaasa abantu bonna abo bali mu kutambulira mu motoka. Singa batuuka wali accident oba motoka neefa oba netakola accident abantu ne bafa, mubaamu omuntu eyasaba. Okitegeera, esaala ye ebeera nga eri ng'eri mu store, kati webudde etuuka ekole ki ekole. Kati ne bandaga ekibuga ekyo ne bamala ne baddamu ne bandaga Mabira nga musaayi gwabimba waggulu ne gukola ebire, kubanga Mabira abaserebu basinga basaddaakirawo abantu. Pastor. Baani abasaddaaka abantu? Abantu abagala kukola femu, bagala kubeera ab'amaanyi, basaddaakiramu abantu mu Mabira. Era tosobola yisaawo myezi 2 nga mu Mabira temuli accidents. Nimbye sirimbye Tolimbye. Okitegeera, kati Mabira gwe tosobola kulaba waliwo ebidragon mu nsi y'omwoyo. Bidragon biri awo. Kati bidragon ebyo ensibuko y'okusaddaaka wano mu Uganda esibukira wano mu Mabira. Nkwata bulungi,
ensibuko ey'okusaddaaka wano Mabira, okitegeera. Kati ne bandaga Mabira ne River Nile. Mu River Nile mulimu omusoto munene ennyo nnyo 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 nnyo. Ne bandaga waliwo omusajja ye Bujagaali yali atambulira ku kagundi ng'atambulira waggulu ku mugaawo. Ndowooza ye Bujagaali, kale kaŋŋambe bwe kityo kubanga namulaba. Ne bandaga oyo omusajja abeera watuula ku mazzi aba atudde ku mutwe gw'omusota. Okitegeera, omusota guliwa kakati. Ate ne bandaga waliwo connection eri eyo River Nile ne Mabira, ne bandaga ne Lake Victoria. Ne bandaga ate waliwo connection eri waliwo kye tuyita Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. Waliwo ekitebe kya Sitaani ku nsi wano we kitudde, nga bandaga waliwo connection nga y'amaanyi nnyo. Kakati gino emisayi gyonna gye basaddaaka wano gigenda direct eriwo omukulu watudde ku kitebe. Okitegeera Sitaani, simanyi oba lugero luno ndunyumya olutegedde wano wendaba. Kati ne bandaga baserebe bamu bakabi, mwe mubalaba wano bakabi, naye munange mu nsi y'omwoyo ng'ayambadde musota. Ffe tumulaba ng'omusota gundi ndeka ompaayo oyinza obutayogera linnya toyatula mannya g'abantu kuba tetuliwo koona amannya gaabo, naye ogaaga twaliwo ng'ono akola kino ng'ono akola kino, abantu bajja bategeera bo nga bo. Waliwo omuntu omu, kale tumuyite Sereba, omu yakola ekivulu ekisooka. Bwe yakola ekivulu ng'ayisa abantu, emizimu ne gigaana kubanga yali tatuukiriza saddaaka. Kwola enkuba n'etonnya n'empewo n'esuula stage, emizimu gye gyali giyimbira ku stage nkuba bwe yali etonnya. Emizimu gyayimbira ku stage n'egwa, gyagisuula, gyakolerawo fujjo. Kati balabika oyo bamutegedde, n'agenda n'akola emikolo egirina okola ki okukolebwa, n'akomawo ku olwo ayina emizimu gye yata mu bantu. olwo lwakola ekivulu ekyokubiri, era yata obunyonyi bwe mulaba nga bwa white, si bunyonyi, mizimu. Ate omulala oyo bamutegedde, balina wa bamutegedde. Omulala yasaddaaka omuntu mu kikomera kye, ne bitambula okumanya Sitaani alina netiwaka y'amaanyi wano ku nsi. Tebasobola musiba, tebamusiba, byagwiraawo. Oba mubategeera nga nze we mbategeera bannange mwabalaba. Byali awo simanya ate biki leere ne bikoma awo. Abalala baba batudde ku ntebe ya politics, bali politics obulimba bwa Sitaani. Abamu wabagenda akola laale ne watafa omuntu, oba omuntu omu ne batamukuba amasasi, oba n'atakola saddaaka, eyo laale eba yamusaze. Eyo eba yamusaze. Ndowooza ne byalwala eba automatic, buli olamu bamajja ofuna obuzibu. Nkubuulira amazima naddala nga mpozi oyagala tube nga twefudde abatategeera. Ulira kyemmalayo atategeera nti wano abali ku ludda luli, mpozi nga si gwe bw'oyogerako, naye abali ku ludda luli tebasobola kukola lwale wano, ne wataba fujjo. Effujjo eryo ate era ebiseera ebisinga tuba tumanyi we liva.
mufujje muno temusobola bulamu akosebwa kati okay kansooke nkubuuze nange ekibuuzo sinabali bokka ne muba rale yonna oba yaani tebasobola kukola rale ne watabaawo omuntu afuna buzibu tekiriiwo sebo Katumba oyo yakola rale abantu ne bafuna obuzibu nti nkugambye tosobola geraganya Katumba oye ku bantu abajjawo Katumba oye n'abantu abajja for example ku President Museveni. You can't. Katumba oyo yakolanga rale si mu bubi abamuwagira si bayisa bubi naye nga afuna abantu 15 ku 2 mu kifo ekinene kiti okitegedde. So kati awo obuzuba butono naye kati President Museveni akuba rale ekifo ne kikubako kiti trust me tuwasobola bula atafuna buzibu betumanya ku mawulire ne betutakola ki bonna ne Besigye ne Bobi Wine ne baani bonna abo sebo nze kyenjogera nkitegeera personal views gwe byolabako kakati ffe bye tulaba mu nsi y'omwoyo si bwe mutyo mmwe kale sigambye mmwe oba abamu bwe babiraba wano mu nsi yaki ey'omubiri. Mu nsi y'omwoyo osobola kulaba ekintu nga gw'okiraba wow this is perfect ate mabega waakyo nga waliyo manyi ga kizikiza. Buuza nze wano mmanyiwo egundi z'abalokole abageba bagenzo saba Katonda ebiseera ebisinga ku 31st nga wallahi tekiggwa nga tewali muntu afunye buzibu aga Katonda mu ggulu nze mbimanyi nga balokole ng'era bagenze kusaba naye nga tebafuna buzibu nti ki abantu nga bangi kati kyogamba nabo baba basaddaase. Twayogedde ekintu kye tuyita celebrity abaana ba followers nga bangi, you understand? Anti mbadde nkulaga departments kitegeera nga waliwo enkulagize mu bayimbi, you understand? Ono singa teyakola obukwakulizo kukola concert ekyandibadde ku concert teyandikyagadde kyandisudde erinnya lye. Very well. Kakate ekiri kulaale wano, let me tell you, most of the politicians bakolera star. You believe it or not? Yes. Siwakana bikolwa byabwe kwasinze bo nebibakola sibikola ki sibimanyi goba walabayo kiryo nzikiriza kyanze nabagamba bana abalaba wano nti nze teri muntu anyumya story ye nempakanya because anyumya story ye si yange ontegedde nenze kyengezaako kulaga kikino nti nga tuvudde ku ba celebrity tuvudde ku ba pastor ne wabeera gwe kennyini n'okola gathering yonna nze njogeramu yo perspective n'okola gathering yonna nereeta abantu nga bangi mwaba abantu abazze owulira temubulamu afunye buzibu oyinza omumanya oyinza obutakola ki nze ye pointi yange siri ku bye bakola let me tell you kati waliwo olunyiri lugamba nti abaana ba Katonda bakuŋŋaana ne sitaani yakola ki yakuŋŋaanira ki wamu awo tuli wamu kati kankuze wano okubikulira bulungi ne Bayibuli kubanga by the way nsonga lwaki sogedde nnyo Bayibuli kubanga wenteekamu Bayibuli biyinza okuba biwanvu nnyo kitegeera njogera kye nalaba so that obudde tusobole kola ki kwangu yaako
n'ekirala bwenteeka mu bayibuli tujja okwegamba ntukenkowe nga sisobola akola ki okunyumya ebintu bye nalaba nga kyempulira mu mutima muli nga kintujja olina okyogera okitegeera. Kakati abaana b'abantu bwe bakuŋŋaana ne basitaani bagiramu, bana basitaani omanyi bikolwa byabwe, ekyo kiri automatically tolina ngeri gy'osobola akola ki awo tuli wamu okitegeera. Kati nga nkulaga nti mbale sina kumaliriza mabira lwakuba nembuuka nengenda kuba celebrity kubanga era abantu abasinga akola ki ku saddaaka kola ezo saddaaka. Kati nendaba nga omukyalo omu ng'alina amabeere nga 50 abeera ayonsa abantu abo mu nsi y'omwoyo nga batulaga, naye omukyalo oyo wansi musota ayonsa bw'oba oyagala amaanyi ga sitaani okitegeera, abeera akola ki akufiidinga, naye nga otonaba akufiidinga olina okukola sacrifice saddaaka kitegeera. Mu nsi y'omwoyo nga batulaga engeri gye bafunamu amaanyi bw'olina okusaddaaka, oba osaddaase akaana kato kubanga omwana omuto alina amaanyi mangi. Omwana omuto by the way, mwana muto alinga malayika. Kati bano bakozesa eno chance y'okusaddaaka ki buno obwana obuto batambulire ku musaayi gwabwe kubanga guba strong, bategunaba kwonoona. Kakati osanga omuntu nga ye duuka lye eva teritunda naye nga yasaddaaka akaana nga bitundu bye byekyama byonna abina omwo alina bwe yabiziika kitegeera. Byowulira nti ono yasaddaasa akaana naye mugulu eri baba bakulaga buli kimu bwe kyali. Ono yakwata akaana n'akola ki n'akasala mu mutwe, weyamala akasala ne bajjako ebitundu byekyama era ne bakulagawo ebiri mu dduuka okitegeera. Okoma kulaba nti gundo ono alina amaanyi, buli lunaku lwaki nzija wano ate nga abantu bali mu layini, buli kadde atikkula kuva muki kuva Dubai oba kuvawa nga tomanyi kiki kyatuddeko, atudde ku ki ku musaayi gw'omuntu. Kale tweyongereyo mu maaso okulaba nga kwate tusobola nyumya byonna ntubimalayo nali twagala tufune ku buli kimu, so tweyongereyo ku maaso. Tweyongerayo mu maaso ne tuvaawo, bwe twavaawo ne tugendayo mu maaso munda eyo. Bwe twatuuka ne tusanga ekifo kimu, ne tubeera nga abavudde mu ggulu nga tuli ku nnyanja. Kati bwe twatuuka ku nnyanja wano waggulu nendaba eriiso ddene, naŋŋamba eryo liiso lya Katonda kitegeera, eriiso lya Katonda. Kati nenditunuulira nga ddungi eriiso lya Katonda. Kakati mba ndi awo ddoboozi ne ligamba, nkuwadde kino ekifo kyonna ky'olaba. Ngenda kutunuulira bwe nti nalaba ekifo nga kiriko amayumba sayidi eno nga ewatali nyanja, amayumba buli kimu kirungi, mamotoka buli kimu nga nkiraba. Kati nengamba naye neyanziza eddoboozi livamwa mu liiso lya Katonda kitegeera. N'agamba nze wona woolaga ku nsimba nkulaba, genda ogamba abantu bange nti wona gye bagenda nkola ki, bye balaba bye bakola nkola ki, mbiraba byonna. Oba okoze ekintu ng'olina ekyama, olina kye wakola teri akimanyi, Katonda akoze eki akimanyi. Gwe weefuula nti nze nkuma ebyama, ebyama byeri mu ggulu babiraba. In fact ebyama babiraba byonna byogamba nti ki kyama. Kakati ne bangamba ensonga lwaki abantu bosabira abamu ne bagaana kuwona, abamu tebeeyabya, ebyama byabwe ne bakola ki ne babyabya. Kati wosigala ng'olina ekyama, ng'oli mulwadde oba olina ekizibu, si kyangu kuwona.
okitegeera obanga oze gyendi ng'oyagala nkusabire olina okweyabya gyendi n'oyogera n'ogamba musumba nze nasse omuntu kiriwe kiti musumba njagala katonda nsonyiwe okyogedde kubanga bayibuli egamba nti oyo akkiriza n'ayatula okitegeera n'eriwe kityo ate eri si kwogera eri olowooza bulowooza ndowooza yeebeera ng'eyogera sigamba nti olowooza eno osobola kulowooza n'osigala ebyamabi okitegeera ate kankubuulire wano ebirowoozo bibi oyinza okulowooza bulowooza n'ogamba ogambe ono omukwano gwawe wa kamera omuyitani wafula naye kiwafula eno njakitta mu birowoozo wamaze dda kumutta likodi yakoleddwa dda mugulu mupasita Edward yagamba agenda kuttaani wafula kyawandiikibwa yadde kankubulire kugenda kutta omuntu oba wamutta dda you have already killed osigaza just kuplaninga kumutta kugenda kumugjawo ate we simutta oba era wamutta oba okwenenya oba watta omuntu oba wakola ki mu nsi y'omwoyo kiwandiikibwa wakola ki watta wafula wamutta kati gwe kyolina okola okwenenya n'ogamba bannaaye mukama nsaasira nsonyiwa nabadde nzisaani wafula awo mukama agamba nasanyuka nagamba mwana wange munaye alina omutima omulungi era bwati bwayogera omwana wange munaye alina ki omutima omulungi kakati bw'obanga olowooza bulowooza yadde nti kawala ako bannaye kegoobye wamaze dda akambula omaze kwebaka nako mu nsi yaki y'omwoyo kati kyolina okola olina ogenda okole ki wenenye kakati ebintu ebimu byogamba n'otuuka n'ogamba munaye jjajjange biki abajjajjawo balowooza ebirowoozo ebifu jjukira likodi ewandiikibwa kusinziira ku lunyiriri w'ova kati bw'obanga onoosaba kulaba nti okutudde ebintu ebyo oluusi ng'ogamba jjajja wange teyali musamize nedda yatta teyatta nti kuno okutta kankubulire omubbi waabanga nakubba tatandika ku olwo kukubba tajja buzi nakugwira apulaninga nagamba wasamike manyiwo kofureri bweti tugenda akola bwe tuti tujjayingira bwe tuti mu nyumba ye mulimu ki mulimu TV tugenda kujja mu TV omubbi aba yategedde dda kyagenda kubba mu nyumba yo wano aba ateekamu action wali mu kulowooza aba yamaze dda kukubba okitegedde ndowooza tutegeddewo bulungi nti tulina okumanya nti ebirowoozo byaffe leka birowoozo obulungi si okulowooza obubi si kibi kulowooza obubi naye ogenza otya wenenyeza mu maaso ga mukama wetukuza okitegeera kati wetwava netudda musajja nagamba yesu kankulage ngenda kulaga ennaku 3 ze nali nfudde nga sinazuukira nandaga engeri gye bamuleeta mu ntaana ne bamuziika ne bateekako ki entaana kati bamala muteekako entaana bamalayika baali bangi ku ntaana eyo bangi nga tosobola kisuubira oba kiraba bangi kati abaali mu ntaana waliwo ensi wansi w'ensi waliwo ensi ndala eri wansi waki w'ensi okitegeera nandaga ensi eno nagindaga bulungi eno then wansi waayo waliyo ki ensi ewali ekitebe ekinene kya sitaani wansi eyo kakati ekkubo ligenda wa sitaani liri wali ku bamuda wali bamuda triangle era bw'olabanga mpapula zonna ziriko eriiso eryo wegendereze lwakuba yaŋŋamba ffe abalokole wo receiving those papers zino ngalo omwoyo gwaffe guba mutukuvu
teri harm, there is no connection ng'omulokole areceivinze oba sente ziriko kabonero, okitegeera. Kati tuli ku ggulu lya kubiri. Kale ggulu eryokubiri mwe muli ekinnya, sikyo? Ekinnya oba osala kuyingira ggulu lya kubiri ng'ova mu lisooka. Then mwe muli kati eggulu eryokubiri mwe muli kinaki? Nakugambye abasinza mwe bali, mulimu bano ba crowns. Tusookere ku lisooka. Erisooka mulimu kinaki? Erisooka lirimu Abraham ne bamalayika abamu babeera awo naye bakozi be. Then mulimu line eyo ya Abraham. Wangambye line oba tonnayingira? Oba tonnayingira. Kati wano wosookera, wosookera wano mu ggulu erisooka, wosookera mu line awo neera ne waliwo no bamalayika. Eno line gye nakunyumiza eriko omuti, eriko malayika ng'akutte ekitabo. N'abamalayika babarawona naye baba mu line awo. Biri vaito. Aburahamu waali ne bamalayika mu lisooka, n'ekyo ekitabo bayita erinnya lyo n'obula n'ojja. Kale kiyita erinnya lyo n'obula n'ojja enewa Aburahamu, sikyo? Then ekinnya kino ne kalayini kwe kusala okugenda mu ggulu eryokubiri. Eggulu eryokubiri ongambye mulimu kinaki? Mulimu kinabuse kimu, amayumba gosagogedde. Mulimu aba crown, abasajja abalina abambadde engule ezita, kubanga bano bamalayika bangi liba bize naye bakulaga for example ebiri ku nsi oba abava ku nsi baba bakulambuza. Mulimu saala, mulimu olabira n'eriiso lya Katonda, oba tolina buyinza obumutuukako. Kakati awo we bandaze kati ate tuli mu kubeera nga tuli transformed kugenda mu kifo kiri kye batereeza nedda ekyomusaayi. Anti kati mbadde ntambudde, mbadde nkulaze wano we bandaga mu saidi z'abasereebu, nenkulaga ngeri story bwe yatambula mu ggulu eryokubiri, nenkulaga story bwe yakola ki, bwe yatambula. Kati bwe tuva ku liiso awo kwe kundaga ngeri gye yafaamu. Kati awo eyo ye transition entwala mu ggulu lyokusatu. Kakati abalaba omusajja alina mukomya wano leero eryokusatu, tujja funa obudde obulala tube nga tunyumya eggulu eryokusatu. Naye mu byonyumizza nzigyemu ebibuuzo. Olina woogambidde nti ssente, omulokole ne waafuna ssente nga ziriko akabonero asobola ozitukuza n'akola ki, n'azikozesa. Recently emabegako awo Joseph Ngoma yafuna ssente, baamufuuwa ssente ng'amufuuwa ye maama Fiina, then abalokola abamu ne bakirabanga ekibi. Sooka otangaazeemu awo. Okay, olaba ekintu kiriwe kiti, omuntu ekirungi kirina okuwangula ekibi, kubanga kusinziira ku bintu byonna bye nalaba, ekirungi kirina okuwangula ki, si ekibi kuwangula ki, ekirungi. Kitegeera mu bintu bibiri, Mama Fiina ne Joseph Ngoma. Mama Fiina wabanga kituufu mubi ng'ayina ensonga ze kuwangula gundi oyo muyimbi gundi oyo Ngoma, ate nga muyimbi Ngoma nga munafu ajja muwangula. Wabanga ayina ekigendererwa, bwe yamuwa ssente nga zimuwadde nga ayina ki, nga kiri planned. Yes, kati mwawo tetumanyi kyali kitya, okitegeera. Tetumanyi nti kyali kitya, naye njagala zonna side tuzikole ki, tuzinyonyole. Mama Fiina waba yamuwa ssente
mama Fiina yayina ekigendererwa ng'ate ngoma munafu okusinza ku bigambo byo mama Fiina jawangula ngoma kati ekyo tukimaze okinnyonnyola that is waba yayina motive kati waba teyayina motive nga ngoma yakuba bukubi muziki gwe ku stage mama Fiina n'asanyuka n'amwokyayo bwokya n'amufuuwa bufuuyi awaliwo obuzibu mbuuza lwaki ensonga eri bweti nti ffe tuli bajaasi ababuulizi b'enjiri ngoma yali tayimba nyimba za kusamira yali ayimba ki gospel enjiri osobola gibuulira leero omuntu n'atalokoka n'enkya n'oddamu n'okola ki naye ku lunaku luli wasalawo ye nga ye okitegeera so abablaminga ngoma nga balina kye basinzidde ku bakyamu ekyokubeera nti abayimbi ba gospel abakatonda tebalina kuyimbira mu bansi kyokyogerako ki kubanga bo bagamba baba bagenze kubuulira njiri eri bantu abo naye abalokole abamu bagamba ekyo kikyamu kye bakola. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kakati nno kankubuulire kino kyolina okukola omubuulizi w'enjiri tuli ku lutalo sitaani naye ali kuki ku lutalo kitegeera naye kakutande mubuulizi w'enjiri sitaani akukwase ng'oli mu pozisoni ye okitegeera esasi likuliirayo okitegedde oba kubanga mulabe toyina kugenda direct ng'akulaba oba oli wano olutalo omanyi strategies ne statistics z'olutalo si buli omu gwolaba gwanga gundi lirwana ne gundi tebagenda bugenzi nga tunulira natandika kwefumita no okitegeera so agenzeeyo nga ogenze mu kifo kya sitaani nga kituufu wagenze ne weeragayo bakubirayo sasi totunenya bakubirayo sasi naye ate ku ludda luli oyinza okubanga walondeddwa ng'oli capable ng'olina ebyokulwanyisa byonna ng'osobola kutuukayo n'obakuba bonna n'okola ki nga Samusoni bwe yakolanga. Ekyo nakyo kizeemu kati ekisembayo nina mukwano gwange bamuyita pasita Mutemo namuleetako kwano ku channel simuba wamulabako agamba abalokole tebalina kuwa tithe tebalina kuwa biweebwayo mu church tebalina kuwa fast fruits tebalina kuwaayo mu nsigo ekyo kyogerako ki kankubuulire mukwano mbadde njagala kubikula ne Bible kangize kubanga tetwaze ku njiri kanjogere bwogezi kubanga tuyinza otwala budde bungi mulokole olina okuwaayo tithe olina kuwaayo kiweebwayo olina kuwaayo ensigo kyatandikira eri jjajjaffe Abraham anti kyekyo yagamba mbi ebintu ebyo bya ndagaano nkadde ate endagaano enkadde yali eranga kujja kwa Yesu Kristo kati Yesu yamala n'ajja mu ndagaano empya owulira bino biba tebikyalina makulu eby'endagaano enkadde okujjako bikozesa nga referensi kati kambuze nange ono Yuda yali mukwasi w'ensawo ya Yesu yabangamu sente esente ezo bazijjangawa nange kamubuuza ekibuuzo kibuuze bulungi ono Yuda esakali teyali yamu Yesu olukwe yakwatanga ensawo ya Yesu ng'ejjuddemu sente zavangawa Yesu yazijjangawa naawe singa wakimubuuza munnange nze siri mumanyi nnyo nze ndeeta wano mukubaganye ensonga okugyawo ng'ompa obudde nti otuule wano atuule wano Bible zibikulwe
muleete nze nekakasa kubanga kati nze ankubuulya essaawa zino bwe mbanga naseetinze ekintu nengamba kakati mukama nemugamba Katonda njagala kulaba Samike obulamu bwe kulabira ddala gw'ojja kujja gyendi nga mmanyi Samike abali bwati ne bwati atambula bwati ne bwati wandabye nako oyagala kireke tobagamba kireke ojja kuŋŋamba ŋŋanze kale atumalirize naye nga ŋŋenda kumunoonyako omusajja wange otuule awo adde wano ebitabo bibikulwe saagala palapase njagala kusomesa bayibo we muleeta. Waliwo n'omukyalo omu bamuyita Lidiya mu bayibo yali nga asupportinga Apostle Paul naye ng'abantu akwata sente pitirivu kuteeka mu buweereza kitegeera naye Lidiya oyo n'afa yali supporting obuweereza naye nga n'abantu abali kumpi wano abakaaba abawangoye nyumba ya Lidiya wasangamu abantu balya misana n'ekiro Katonda ng'amugabirira asobole kubeezaawo ekyo naye Lidiya n'afa abantu bakaaba Lidiya ne bagenda ne bayita gundi Apostle ne bamugamba jangu Lidiya afudde naye teyasi ani afudde tugende kankubuulire Lidiya ekyamuleetera okufuna obulamu kugaba ante omukulu yeera naye agamba kweyo ensonga nti abasumba ne kyaki balina kubanga balya ku bakyogera batya ku yakiyita giving mu Luganda kyekiwafula kuwaayo kati watu we yagamba abasumba ne kyaki zina kubeerawo ku giving si offerings kati awo kuba yagamba gali mateeka naye giving erina kuva nti wafula abadde mu kyaki n'asiima busiimi si tteeka nti kati saawa ya biweebwayo saawa ya kusiga yagamba ebyo tebikola kimu kya 10 tebikola byavaawo nti era muli babbi mu abakyabikola. Kamubuuze ani yalagira gundi Isaac yalagira Abraham kuwaayo Isaac ng'ensigo si bya ndagaano nkadde yali Katonda ati ndagaano nkadde ebyendagaano enkadde tabiinaako buzibu. Kamubuuze bwe baba banyonyola Yesu olunyiriri lwe yavaawa yabuuka buusi n'atonya mu ndagaano empya kati kankubuulire kino kati awo ombikudde kati ate Samike ombikudde Katonda bwe yali atonda olunyiriri olusooka mu Bible Genesis yatonda eggulu n'ensi okutonda n'asooka n'akuyimiriza ebisigaddeyo nyiriri zonna kuva ku lwokubiri ng'ayogera he said n'ayogera bwogezi n'ayogera bwe twatuuka ku lunyiriri olw'26 n'agamba tutonde omuntu mu kifaananyi kyange n'omu nfaanana yange ate leka tutonde baali bangi batuula mu meeting ekitegeeza Yesu yaliwo wali ne Katonda ng'atonda. Yesu tomufuula wandagaano nkadde yokka Yesu ajja atambulira mu mirembe okitegeera Yesu Katonda ne mwana we baatuula ne bamalayika leka tutondere omuntu kakati kankubulire kyenjawulo kirala 27 egamba ne batonda omuntu mu ngeri yaabwe si mu kifaananyi kyabwe bali mu meeting ne bagamba mu kifaananyi naye wano mu kutonda bagamba mu ngeri yaabwe okitegeera kanve awo mulaga nti Yesu ajja atambula mirembe neki n'emirembe okitegeera ebyo byogamba nti endagaano nkadde tugisuule eri ekolenga reference kati katubuuze singa teyaliiwo twanditegedde byonna Yesu yandivudde mu bbanga najja n'atonya ku nsi
anti kasita yajja byayita era yampa example wet yaŋŋamba Sami kitwale nti wano we tuli bategeseewo ekivvu kyanga Desemba tugenda kukwata obulango tubuse ku TV tubuse ku rediyo tubuse ku kinga tulanga ekivvulu ekyo n'agamba naye ekivvulu we kiggwa obulango obuba tebukyayina makulu kati mbuye endagaano enkadde mwali mujjuddemu bulango obulanga Yesu kati Yesu we yajja kati mwate mukyakuba bulango obwa Yesu eyajja edda kankubuzeeyo ekibuuzo Yesu bwe yajja eggulu lyavaawo kubanga liri mu ndagaano nkadde Pastor Mutemu jangoddemu Pastor Mutemu nja muleetaddemu omusajja ajja kuddamu komaawo nze ebintu byombuuza sibisobola ngenda muleeta otuulaawo atuule wano tubikule ebitabo mbadde nnyonnyola ebintu by'eggulu mbadde nnyonnyola ebintu byaki bya ggulu ne Yesu kujja ku nsi yavaawa mu ggulu kati endagaano enkadde yebadde tulangira netugamba by the way Katonda oba muvodde kubanga mu ndagaano nkadde Katonda ekintu kyasooka yasooka ki eggulu ate yalimalirako obudde bungi ndagaano nkadde bwetu bwe kyawandiikibwa kati singa enkadde teriiwo eggulu liba teriiyo obugambo obusembayo osiibule Pastor Mutemu ajja kujjoddemu omusajja nja muleeta mugasimbagane kubanze byombuuza nze siina ansa ate katonyiigira nze siina kyenkoze nze nkuwa bendeeta wano kale ebigambo ebisembayo ebigambo bisembayo abatulaba n'abatuwuliriza tweyanziza nnyo okutuwagira n'okubeera nga muwagira bagita batya unique media and I'm praying okubanga nina kyendaba unique media mase egenda kubeera ne television ne radio ekyo nkirabi ekirala nti abantu mwenna abatulaba tobeereeyo ng'olina miliyoni zo za sente ziri ku account okulemerera kujja kusupportinga unique media eno lwaki abajja wano nti mu ssente z'abalokole muziveeko ssente y'omulokole gireke tebaagala kwogera ku ssente yaabwe kankubuulire esente empapula ziringa mazzi esente kankubuuze Samike esente ze wakwata 215 kale ze zimu sente zokyayina wakaawo zalagawo so you are like a channel kakati gwe kankubuuze kale tereka obubumbi bwo otulaba wano tuli mu kuweereza tulina capability Katonda alina byatuwadde okitegeera twetaaga kutuusa kino kintu ku international level otulidde biliyoni zo otulaba bulungi kale enkya Katonda bwakugjamu omukka ogenda zikola oti abaana bange banaazikozesa kankubuuze gw'oli kuzaataatawo kati nze ombeeredde ki sisiibula kakati mbadde nkyalagula naye naawe n'ozijjamu kubanga kyendaba mu maaso ndaba nga tutudde mu zikamera nnene nyingi nga zitunulidde nga tugenda live nga tulina ne TV nga waliwo ne radio ekyo Katonda agenda kiteekamu omukono era kigenda kubeera era ndaba mu bantu abagenda komentinga bagenda okuweereza ssente ekyo kyo nkyogedde bw'obanga okiwulira mu mutima njagala Shamike omuweeyo ku ssente ekirala ndi mu kumaliriza naye woba onjagadde woba otwagadde nze ndi muweereza empeereza mu families mu maka I do counselinga nsabira abantu kubanga juzi nakava kusabira omwana yavuddeyo gundi Dubai yali ne silimu
ne bamugana agenda najja okukkiriza kwe yali akaaba naye woba ojja Jane jangu ng'olina okukkiriza saagala ojje Jane nga tolina ki kukkiriza kubanga tebigenda akukolera wulire Samike n'oba ggwe Samike oba ojja Jane nkusabire jangu neki ng'olina essuubi ng'ogenda akola ki bigenda akola kati oba ng'onjagadde ndi free kunkyaza ewo waka Samike waali wano kukola programs nkola ku crusades Katonda yampita kubanga yali tubadde tetunatuukayo gye yampita okukola kye nnina okola mbadde sinakyogera njakomawo nkyogere nkola crusades nkola conferences kyonna kyoba otegese oba owompita wa nze ndi multipurpose sigala mu kifo kimu ate sisigala ku church ate praising church yange kubanga mugulu teri church teri mbwe erinnya lya church guuni negundi ebyo tebiriyo lwakuba wano tuba tuzikolanga families where we gather and worship God. Enamba yange by the way enamba yo gibaweere ddala abaagala enamba y'omukulu ono kagibawe ewa enamba yange eri +256 750 688150 eyo eri ku WhatsApp yeyo yenyini obanga olina ekizibu tobeera n'ekizibu nga kikutulugunya ffe tubeera nga abasirikale oba saa 9 z'ekiro oba when my wife is aware of that kitegeera we pray tukusobola kusabira ku simu oba oli ku ddwaliro oba oliwa me I don't care God sent me to serve naye ekino kankyogera tompita you have to know that omuweereza wa Mukama and to honor the anointing transport lekebeewo ekyo kyo nkikugamba saagala kuntwale mu kyalo nveeyo n'ebigere Katonda ajjanyiiga kitegeera so mikwano gyange abamu batulaba bali US abamu babadde Toronto mbadde njogera nabo ekiro bamu bali UK bawano bamanya Oluganda kati nalagudde dda kinasookeddeko mukwano radio ne TV asooka yogera ekirala kyoyagala ekikozesebwa kikyogere ayagala kamera nga okay nze kyendabye ayagala cameras not camera ayagala computers ayagala nezi drone byonna mbirabye asobole kubanga tukwatira waggulu ne wansi so ebyo byonna Mukama agenda abikola ate nze bwe njogera ekintu kyange sikiddamu kiwedde ate naawe obanga oli eyo olina ebyo bintu bisindike bituweereze bijje bikole ki omulimu ffe wano tetusaba ssente okugjako siima busiimi n'omulimu gwe tukola n'okola ki n'osiima n'oweereza Mukama bampeera omukisa kambasabire Mukama nsabira buli musajja n'omukazi atulaba oba omwana taata golola omukono gwo nkimanyi wandaga eriiso lyo liraba wona we bali obalaba abayita mu bizibu ebyokunyigirizibwa ndaba waliwo omuwala boyfriend yamukyaye nga mutima gutulika ayagala kufa ayagala kwewa obutwa Mukama taata ekyo nkisoza mu linnya lya Yesu Kristo abantu bonna bamenyese emitima taata giyungeyunge basobole kuwona taata waliwo abalwadde abali ku kitanda nga tasobola kwogera leka alaba eno chano ate ne saala eno mu linnya lya Yesu mukono gwo gumukwate awone mu linnya lya Yesu Kristo waliwo abalalu balaluka Mukama nabo abalaba TV eno leka bawonere ddala eryo tuligoba mu linnya lya Yesu Kristo waliwo abasiraana tebakola tebakulaakulana mwaka ku mwaka babeeraawo nga bakaaba Mukama ekyo kiswalo kibajjeeko mu linnya lya Yesu Kristo buli ddogo lyonna lye babasindikira mu bizinesi zaabwe mu mirimu gyabwe ebibalemesa ebikwata Mukama bikawuula Mukama taata bikutula mu linnya lya Yesu Kristo nsindika omuliro eri famire zaabwe zonna ebabadde batambula bubi
bakola bibi, Mukama taata basonyiwe, naye efamily ezirimu kubonaabona, Mukama leka mukono gwo gubatukeko, gw'omanye ebiri mu bisenge byabwe ne sitting room zaabwe. Mukama taata bayambe taata, bawonye mu linnya lya Yesu Kristo nsabye, amin. Kale nandibadde songerako ku ssaala tugamba amiina, naye njala kuyisawo bano abantu, njala kwebaza amanya nyinzoba sigajjukira gonna, ne Nakato, mukyala Nakato aweebale, then ne Ibeo something, ne mukyala oli alabika oli Dubai, naawe okedde akubaako kyonsindikira, nkwebaza. Then n'abalaba vidiyo zaffe zonna tubeebaliza ddala. Samike geegange mbadde ne Pastor Pastor Edward Mugisa, era nga yagenda mu ggulu. Ekitundu ekirala eky'eggulu eryokusatu tujja kuba tukibaleetera very soon. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Wafula yabadde ku kamera, we sign out.